Tiimu nnungi, sijja gamba nti tiimu nafu, tiimu nnungi naye etulemesezza okukola margin gye tubadde twagala. Tubadde twagala goolo nnyingi naye twafunyemu obuzibu n'abazannyi abamu badde balina games za basketball so bazze nga bakooye, abamu tebaliiwo naye ababaddewo basobodde okukola abalala kye bandikoze zo batulemesezza goals ze tubadde twetaaga. Nze nzikiriza nti buli liigi lwegenda ng'etambula omuzannyi yenna yeetereeza bwetereeza, ttiimu yonna yeetereeza bwetereeza, mistakes ze mubadde mukola muzitereeza butereeza, so going on forward tugenda kweyongera kutereeza paka league lwenaggwa. Ate wali kyebongeddemu ate bazannye bubi nnyo okusootera wamu kubera ensonga nti goolo zandibadde nnyingi zisukakaawo naye olw'okuba nga tufunyemu obuvune obutonotono olabye nga shooting circle engeri gye twatandiseemu n'okuza n'okuteba nga bashuuta omu abadde tali yazze leeti ng'ava ku basketball ne tuba nga tasobodde kutandikira ate bw'ayingire mu kisaawe oluvannyuma lw'ekkota nga bbiri ate n'alwala ne tuzaamu atali shuuta kati n'olwekyo ndowooza tetuzannye bulungi okutwalira wamu. Okwongeramu mu training then twongeremu ne by the way engeri y'obuzibu nti abantu bange bakozi time ya training balina ntono bajja kitono abamu basomi kati bafuna obudde mu butono naye tujja kwongeramu mu training yaffe then tujja kuddira tuzanye game ennungi.